okusinga okubateekera. Kyandibadde kirungi nnyo okuteekateeka abaana okusinga okubategekera. Okuteekateeka abaana kyekiruwa n'okubategekera kyekiruwa. Owulya bifaanagana mu njatula n'ebyanjawulo mu nkola yaabyo. Okutegeka abaana kwe kuno wano wammanga. Ozadde abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abaana bano basaana okulambikibwa obulungi mu mbeera zaabwe ez'obuntu, mu nkola y'emirimu n'okumanya ensinga bw'etambula. Era n'okuba nga basobola okweŋŋanga embeera yonna ebezze mu bulamu bwabwe singa abaawo enkyuka mu mbeera enneesoboka. Kwe kuyita okuteekateeka abaana. Ate mwe bagamba nti muteekerateekera abaana kwe kukola nga bbalubu bagiteekamu olunaku lwe bagitaddemu bagijjamu ng'efudde. Abazadde mukola okukuuka ejjembe ne mugula amataka ne muzimba amayu ne muzikola bizinensi ne muleka obuuma kubitta vvu okwetoola ensi yonna nga biyitirivu nnyo by'abaana abo. Wabula abaana bano olw'okuba nti si bateeketeeke kibanguira nnyo mu lunaku Katonda lw'abayise abaana bano okudibaga obugagga bwe mwabateekerateekera olw'ensonga babeera tebaawukanako abansanga bisibe tebamanyi ensimbi bazitetenkanya batya bo bonna nga omulimu gwabwe gwakulya nakukkuta nakuba mpiiyi olw'ensonga nti atamanyi kibayita nsimbi. Ensimbi enyuma nnyo nga ensimbi ezaala nsimbi ginnaayo kwe kuwangaaza ensimbi. Wabula bw'ogimeketa obumekesi nga togyongezaako bagizaaza kitegeeza nti egenda kukuggwaako ate nga mu kuggwaako ojja kusigala nga tolina. Kati njala kugagga omuzadde ali eyo. Teekateeka omwana okusinga omutegekera kubanga kyangu nnyo omwana oyo okutunda by'omutegekedde n'asigala nga tasobola kweyimirizaawo lwa nsonga. Mu nsi yonna abantu Katonda bye yatonda ebitundu 80 bayise mu mbeera ey'obugubi. Era bayigiddemu ebintu bingi nnyo okwebeezaawo. Ebitundu abiri ebisigadde be baana ba binnyonkoondo babiroodi abatasobola dde okwoza akabikka omulalo oba okweyoleza engoye wadde okwefumbira eddigobe nga bo bamanyi kimu kutuula wali kusosola njala nga tebasobola kukola. Nti singa embeera eyo etuukawo n'evaawo kyangu nnyo abaana bano okutandika okunywa ebiragalalagala, kyangu nnyo abaana bano okuyika amadinisa okufuuka ebitagasa ku kitundu. Kyensobola kigambye nti muteeketeeka abaana basobole okubanga batuukana n'embeera eriwo. Lwaki? Abazadde bw'obanga olina omulimu gw'okola kuyigiriza omwana, bw'oba olina faamu omwana olw'omula musindike ku faamu agenda atema ebisagazi afuuyire ente azirabirire. Bw'oba olina ennimiro omwana musindike naye agenda alabirire ku birime by'olima na buli kimu kyonna. Ne bwe kuba kusaana kuba bulooka omwana oyo bulooka azikube. Ne bwe kuba kusaana kulya akawunga k'abakozi naye akalye. Ne bwe kuba kusaana kusula mu ddeeka agisulemu obenga mu training amagye nti singa in case oba ekizibu omwana oyo abeera flexible nnyo bamugonvu nnyo okubeera mu mbeera egisobola okweyimirizaawo. Dani omwana gwoleka ewaka gwe n'ogenda n'opatikana n'abeera ku TV ku ice cream tava mu bidongo tava ku pate nga nakyasobola kukola. Buno obubaka bugenda eri abaana b'obuwala abaana b'obulenzi naddala abazadde muyigiriza abaana okubateekateeka dani okubategekera kubanga by'omutegekedde byangu byakubirya kuba talina nkola bye byanza bikolamu okumanya ekituufu kye kiri nti ensimbi bazikola bwe bati. Ffenna mu nsi abayise mu njega y'okukozesebwa n'okuyita mu nkola y'okutegekebwa tusanze ebizibu bingi ne tubiyiseemu. Omwana omugagga tasobola kuyita mu mbeera abaana bali mu ghetto gye bayiseemu kizibu nnyo. Nenga atajja kubeera mu komite y'emu erimu abaana abaavu ate nga bo basobola okubeera mu mbeera yonna esoboka. Kati muzadde njala kugamba teekateeka omwana ono wankubadde ng'olina essente ezitotogana ng'obukolwa dani okumutegekera kubanga kyangu nnyo ebintu bitunda nga wakava nga n'ekiramu byonna bye bitunda nga tebasobodde bimanya butya bwebikola olw'ensonga tebabategeka mutegeka abaana. Mulekeraawo okukuza abaana eri egyo kubanga togenda kubeera na mwana wo lubeerera ogenda kufa. Omwana wo obuwala omwana omusajja gwagenda okufumbirwa bw'anaba nga tasobola kufumba wadde okwoza engoye wadde okulabirira abaana oyo oba okuziza mwana muwala ki. Gw'omuzadde atatesetese mwana mulenzi omwana wo yagenda kuwasa omwana w'omuntu omwana omuwala omuteeketeeke gw'osubidde omwana omulenzi agenda kuyisa ate omwana omuwala oyo. Kitegeeza zengajja bezitasobola kulabirira famire nga omwana omuwala ebintu byakola mu nju omuvubuka birabanga ebintu by'okukola ki eby'okwemoola obwemozi. Yensonga lwaki nti abantu abamu bakola embaga zaabuwumbi nga bazikoledde abaana baabwe obufumbo ne butawangala wadde emyaka 3 ne bukoba mwaka gumu ne baawukana olw'ensonga abaana si bateeketeeke tebamanyira kubeera mu mbeera mbi so nga ate buli muntu yandibadde ayitako mu mbeera embi asobole okumanya obulamu butambula. Bw'ova ku magezi genkuwadde mu kigwalo gikyaleero genda kwasuubula amagi ojja okutegeera nti ensi si nnyangu awo tuvuddewo. Kati njagala kusooka na Sekyolitalaati. Bwe mmala obba Sekyolitalaati tusimbule video. Sekyolitalaati eno njagala egenda eri ekitebe kya National Platform ekikulibwa President Omulonde Kyagulanyi Ssentamu saidi y'olukiiko olufuzi olw'abakyala. Njagala mumpulirize bulungi nnyo olwaleero
yenna n'abaawakanye kiri gy'oli okuwakana kubanga nze byange byogera kate ng'omusezi akola ki agula Siyani. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu buno bubaka bwa byakwerinda Security Alert njagala ojuwulire bulungi nnyo. Mu kaseera kano nga twolekera akalo ka 2026 ka protestive vote kansulete abasinga obungi maze okuwandiisa okutuusa gye mugenda okulondera n'okukola eggaali maze okubikola. Bwe mba maze okubikola mwekubire mu ngalo kampe Security Alert omukulembeze deni ategeere biki bigenda mu maaso. Mr. President, Secretary General n'abakulembeze mwe naddala abali ku women side wa women wing muwulirize bulungi nnyo. Obubaka bwe ngenda obbawa abamu mu sekita ezimu buyinza okubanga bubatuukako ne bwewuunyisa, abalala buyinza obutabeewuunyisa, naye nga ffe bwe tukola ebintu byaffe. Embulire tefa yonna. Mu nteekateeka y'akalulu akajja batusindisemu abantu bangi nnyo, abasajja n'abakazi abazze bafuna ebifo olumala okufuna ebifo ate bamale batwekyusize. N'abalala bazze nga bali ku mulimu gwa kubega sinakindi okutuwa emmimbiri okuba abantu baffe emmimbiri olw'okuba nti batulaga omukwana naye ng'ekituufu si kiri. Mr. President, n'obuwombeefu nsaba otwala obubaka bwange buno nga buli serious obuwulirize bulungi nnyo. Waliwo omukyala gwe babasindikamu. Omukyala ono mukyala ekikulu state operative, ate omukyala ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye baba musindise, era ng'omukyala ono ssaawa zino ali mu national platform naye nga speaker Anita Amongi yamusindika n'ekibinja kyabwe. Omukyala ono bamuyita Winfred Nakandi. Bamuyita Winfred Nakandi. Njagala mutegeere bulungi nnyo, buli muntu amutegeere. Omukyala ono si waffe. Ebijja byonna nzi byange nabigumira, saagala nnyo okulekana abantu. Mr. President, ono muntu si waffe. Oyo mukyala Winfred Nakandi ono si waffe. Muntu wa state. Ngenda kubasomera message gye nafunye ono muntu wa state. Ono si waffe. Muntu wa Anita Amongi ne state. Oyo Winfred Nakandi. Kambalage ebifaananyi bye. Oyo mukyala si waffe. Mukyala ya group ya Anita Amongi ku mapeesa agamu ge batusindikamu, oyo si waffe. Ekijja kijje nze byange mbyogera kate ng'omusezi agula Siyani, oyo si waffe. Yoyaawo. Oyo mukyala si waffe. Oyo gumulabaawo si waffe. Ye group ya Anita Amongi gye batusindikamu n'abalala bangi nnyo abazze okukola omulimu gw'okwefuula nti baffe naye nga si baffe. Omukyala ono y'ono wano. Era yoyo. Oyo mukyala si waffe. Kati Mr. President, kankusomera message eno julie bulungi nnyo. Mmwe kennyini mujja kukola okunoonyereza. Wulira bulungi nnyo. Ntutte obudde nga nnoonyereza. Njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeza nti omukyala gwe mbalaze mu bifaananyi gwe bayita Winfred Nakandi yasindikibwa akabinja ka Anita Amongi okujja okuyingira mu kibiina kya National Platform ng'alina omusimbi omwekusifu omungi. Ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi mu ssettendekero ekyambogo. Era y'omu ku kabinja kabinja akalimu mukyala wa Kenzo Nyamutoolo omuli omukyala gwe bayita Lilian Aba. Ono nno yaliko era mu FDC ng'era bayisinda omukwano ne mwana mulenzi Ibrahim Kasozi we ne mwamanya. Ono nno yali akola bulungi nnyo ne yaliko Ssaabakessi Kaka bagenda mu 2021 n'olw'ensonga eyo nakati essaawa zino akyawuliziganya n'omusajja eyeeyita Kijambiya Damolira Christopher. Ono agezaako nnyo okwesembereza abantu baffe aba National Platform abadde n'asaasaanya ensimbi nga ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okugula ebyokulya ebyokunywa n'ebintu ebirala eyo, era mweteefuteefu ng'alina entegeka ey'okufuna ebifaananyi bingi nnyo okulaga bakama be nti abikwata, nti singa muna mumumye kaadi eyaffe ajja kujja yeesimbye bwannamunigina okukendeeza oba okukyusa obululu bwaffe obunabuvudde mu kulonda okunabakoze. Omukyalo ono wattabbu nnyo. Omukyalo ono yazaalako abaana be babiri. Era nga taata w'abaana be musirikale agezezzaako nnyo okuuma ebyama bye nga teri abitegeera. N'engoma enti sosole bw'atafa atuusuka ku lyengedde ffe ebyaffe bikolerawo tujja ntukuwulira ki ky'oli ensonga n'ogimanya. Ono gw'olaba ono yali kabwanango ey'ekibiina kya National Platform 2021 n'okutuuka olwaleero mu mwaka 2024 ate lwasazeewo mbu ate ajje waffe naye ng'ate era nakati akyakolagana butereevu nnyo n'omukyala Anita Amongi. Ono akwatagana ne projects nnyingi nnyo omuli ez'okutambuza
okugaba ensimbi mu baana abatabubola saako n'okusaasanya endoobe okuziwa abaana abawala nga ku programu eno ya Mama Njovu Enterprises Janet Kataka Museveni. Njagala obategeeza nti mwenna okuli omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wingi y'abakyala mubeere bagufu b'amaaso. Omukyalo ne gurupu ye bangi bayingiddemu nga bagezaako nnyo okutuyingiramu okola obukyamu eri abantu baffe n'okutwala ebintu byaffe ne information ogituusa weyina okubeera. Kale njagadde obategeeza mubeere nga mutegeera omukyalo oyo bulungi nnyo. Ebisigadde Allah yamanyi nze information njibanga bulijjo ebisigadde munaamanya security alert yakoze ki security alert ewedde goli wadde mojo wakanya era beera nayo nga bojiwulidde nga bulijjo mbyogera bwe bibeera ne bituukirira buli omu ne yeewuunya engeri gye tukolamu ebintu byaffe aho tuvuddewo. Era ndowooza kansoke mbategeeze bwe tuba twogera ebigambo njala tubeere mutuwe ku kitiibwa era tubikola bulungi nnyo. Mwine ekifaananyi kye mulabe kigenze mu maaso ku social media bwe mwalwanyisa omutamanya ngamba Captain Ibrahim Traore obutajja Uganda. Ebitundu nga nkaaga ku buli 10 ayinza obutajja naye weewuunye bamusindikidde dda obuyiringu obwamutuukiridde. Museveni ne bane balina ekintu kimu bamanyi buli musajja ayagala nnyo midfield. Museveni amanyi ekintu kimu nti buli musajja ayagala nnyo midfield. Wetwogerera essaawa zino ekifaananyi mukiri mwenna nga Captain Ibrahim Traore bamusindikidde omukyala bayita Olivia Motes. Jukira ne Busoga waliyo oli Motes gwe nabagambye ekifaananyi kye kino mutegeere nti information gye tubawa ebeera crucial ate tuba tulina information doza mutegedde bulungi nnyo ewantu awo kitegedde bulungi nnyo so no awo tuvuddewo kati buli omu njagala otegeere ekituufu kye kiri. Kansooke mpisawo nabino bulungi nnyo ebadde beeraliikiriza. Alright. Security alert ziwedde njala kuyisa bino tuleke tusimbula information. Mwenna bana Uganda buli mujoli. Olenda kuzomwezi ziri 4 ezakoko ku mwezi gwa 2025. Ngabo kibadde banga lyonna kuva mu 1996. Museveni bwe tugenda mu kalonda yeetera bagenda muvuganya anaatu bafandinga era bakigenda maaso n'okuteekawo confusion ne divide and rule. Kati abadde bazibangoberera najja ne mbagamba ekibiina kya Mpuuga kye yagula kye bayita PPF mukijjukira njagala jjukira ekibiina kyawandika nti akijjukira kya PPF njagala ajjukira ekibiina kya PPF kye nabagamba ekya Mpuuga nabagamba Mpuuga bamuguze ekibiina kya PPF nenzija n'enkikuba n'enkiyuwa n'atya okujja okukirangirira kati kye yakoze n'akolagana ne Anita Amongi ne Balamu ne basindika ku abo abaaliko ko mu Nuupu akatono bajje bakirangirira ensonga nti babeera ne options nyingi buli kaseera ezibuzaabuza naye njala bawa mutegere bulungi information. Ladies and gentlemen, saagala mutye wadde okubeeramu enkenyera yonna ekyakozesezza ebintu bino. 1 Mpuuga talina kibiina mwagenda kujjira okujjako nga zibwa namunigina kati balonkinze no PPF nga nayo teri completely registered by EC naye nga bajja later giregisteringa mujja kulaba bagenda kale katugenda kwegatta ne kindi PPF which is tetulina buzibu nakyo naye njagadde bategeeza nti ekibiina kino ekya PPF kya Mpuuga kati yasingise bana abaana bajje bakikole kiba kironkinge. Ladies and gentlemen, ngira bategeeza ekibiina kino kya National Relievance Movement kya NRM n'abakiri bonna ngenda babategeeza mu mategeko wabula kinjalo bawa assurance temutya don't be scared tebalina kye bali just wana balese confusing abantu nakubogera kumbadde sala nyoba platform ne jala soka bajjukiza nti avubuka bano bonna basinga obungi ba operative bwe ngambe kigambo operative mategeeza omuntu akola ne state nga asobola okutta oba asobola okubegana wa information eri state ba operative kinjalo soka bagamba era balwaliko ko mu NRM kifaananyi mwakyabe nga kitambula ngenda bawa abantu bano ekifaananyi kyekyo mbala bulungi nnyo kati wano wansi nga bebulandinze so temufaayo tembatya kati omwami ono eyeyita looya yoyo yabadde ayogera looya mutegedde bulungi nnyo oza mutegeera wajja ekifaananyi kyekiraga bulungi nnyo era yoyo wansi nakana akalala kati mu nkola yabwe yabuzaabuza ofuge ekigendera kyabwe kyekino bagala kukola kye tuyita ballot paper confusion. Lwaki bakola ballot paper confusion? State gye tudiringa nayo bayaye basobola okukola buli kyetaagisa okubuzaabuza abantu. Mujjukira mu kusooka twayagala tuwandiise people power nga political party ne batugaana aba isi ne tusirika. President wamugana n'okwambala enkofiira people power muga tesoboka naye nga Museveni yayambala enkofiira eyiye for his identification kubanga nayo
mu kibiina kya National Labour Movement enkofiira teriiko sikabonero neffe enkofiira naffe baagitugaana kati kino baagambye nti bakiregisterinze era n'enkofiira yaabwe n'ekikonde kati bino byonna kyetuyita confusion 1 eri abantu abajja okufuna obuzibu okwawula wakati w'enkofiira n'ambuleera nekijja twangiro olw'ensonga ebintu ebyogerwako byonna biri gazetted mu constitution ya National Platform empya so tewali kimweraliikire kimu kiveeko temukyeraliikirirako olya bulungi nnyo naye njagadde obategeeza nti kana akavubuka akatono akaliko akalinga kalolizo mu Kampala kebayita Spartan nkwezenge eno yali yagaddeko okufuuka secretary general wa National Platform nga esigita naba kubeera appointed kekano wano omanyi jarabwako puliyambo mutegeere kekano wano kano kali kayagaddeko okufuuka ka secretary general ako kekano wano mukatambi keeko ako oluvanyuma lw'ebbanga nga bakukutaneka wefuba okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ssentebe w'ekibiina kino Haji Musa Misango ssaabawandiisi waakyo Spartan Mukaji Ashlis munnamateeka Robert oyo Spartan era yagaddeko okubeera secretary general w'ekibiina before ekya National Platform kati imagine nga yabadde secretary general okusinziira ku information gye nabawanga baagala kutwala ekibiina kya National Platform kitunda kyandibadde weekiri kati kyenva nkugamba omusajja gwe bayita Kyagulanyi Katonda yamu okutegeera n'okumanya byonna bimukwasa lumu goloza acha kasajja kamya kamma obwa secretary general kamaliriza kazeeno kati kambategeeze nno Haji Misango oyo mwavu muzibu alinga mponga bya wa NRM kati ono gobayita lutalo lawyer ono agent oba operative wa ISO eranga bebamu ku group z'abavubuka National Labour Movement ISO bebasindika kwa bamusindika asomera amafuta baga musindika agasome Ireland nagenda nasoma mafuta kati kamba somere group y'abavubuka bano muleme bagwa amolala 1 oyo mukulu gwe bayita Spartan yomu ku state agent Haji Misango yomu alutalo Godfrey Gwemba gambi yomu ku bo kati group yeneraje mutamanyi buli bulungi nnyo kuliko kisa kya mukama group yeyo kuliko Anit ye group yeyo even Anit group yeyo kuliko Hudu Hussein yali aradesi wa Kampala group basomera group kati mainze kuva ku mutwe paka wa kati group ndibasomera yonna kuliko Hudu Hussein be operative wa government kuliko Daudi Kabanda ono mumpi alinge chule cha nomi Daudi Kabanda mumanyi yabera kwendi biso mumpi to muganda ngate munyarwanda Daudi Kabanda Sewava Joseph Mokasa eyaferako katikiro Buganda ya Umura kuliko Seruyinda William kulika Agaba Abbas kuliko Twaha Sonko n'abala bonna bo operative ba state agent abakozesebwanga yaliko minister William Kinobe atenga William Kinobe yali akola on behalf of Karekezi Kayihura mu biseere Kayihura nga yali inspector general of police kati abana bona mbategedde bulungi nnyo obategedde kati it's not a surprise sagala mwera likirire esigazi n'abanyonyola buli kimwe kiri nze njagadde bawa just brief prayer mutegera batu mudiringana aba state operative temutya 1 baba gambe ne slogan ya people power registered under the new constitution so bagena kubera so tudiringana NRM egamba nti modified ngati modified mutegedde bulungi nnyo kati otugenze maso njagadde mutegere bulungi nnyo kati bwetuva kwawo nabadde nine entalo zesagala kuyingira mu gansi ngera ba MOP nabaleka nga sagala bayingiramu olw'ensonga twafuna ebizibu bingi nnyo mu kalwa kawedde. Imagine abasajja bano bali mu parliament tebatulanga kawo kulowooza abaana abattibwa ku lwabwe tebatulanga kawo kulowooza abaana bali mu safe house gye banyigirizibwa bagibwamu enjala banyigibwa obw'emmaawa tebatula kawo kulowooza abaana abataliiwo abatamanyiiko maziikire n'amayitire tebatwalanko budde kulaba nti omusajja abayirawo mbi n'atuuka mu constituency zonna tebatulanga kawo kugamba nti abaana bali ku mitimbagano bano abatasobola nakuddaka bakozesa amaanyi gaabwe eddoboozi lyabwe nga tebasobola kufumiitiriza bintu bino byonna ye najja n'agamba nti akola nnyo era biki era bongera ebigambo bingi nnyo ne batandika otulyamu olukwe nali nabeesonyiwa naye Hillary Kiyagga nabadde sigoberedde bulungi statement ze yakoze njagala muwe eddakiika 2 zokka ngenda mulekera abaana bamukwasaganye naye nina statement gye njagala musooke muwulire bulungi nnyo fenna baagala enkyukakyuka nabawagenda National Platform kansooke malubaga message eno fenna tukkiririza era tukulemberwa
president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fenna tukkiririza era tukulemberwa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kabere kansala, kabere chairman of C3, kabere chairman of C5, kabere member parliament, kabere group George Ssenyonyi, kabere secretary general. Fenna mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nawuliriza statement za Hillary Kiyaga, Dr. Rudamane nga wait a minute. Nabadde mulekedde bakomere mukwasaganye. Naye njagala kukola mu forensics katono mu video mu bugabya yogedde katono nnyo. Munanso ina desagala mu wabudde. Forensics yeruwa yagambye bwate. Ekisooka yagambye nti yiruwa kinjogere bigambo bye ngasobola biyogera nze mukwate. Kulya mu yagambye. Mukama wange abadambalula mbedo wange wajagala mpate kasomoke naina kusirika kyekitiibwa bakadde batoke batuteeka mu nti bwolaba ng'otomera waki nokola ki osirikawo. Kyenjagala wali mu ntandikwa ogwa mpuuga gwamulema okusala muganda munne mukatuliki munne mukama we lolo modo we kambiddemu nga nkwata kimu ku kimu mumpulirize bulungi nnyo. Ogwampuuga gwamulema okusala kubanga alina interest. Ogwampuuga gwamulema okusala kubanga alina ekigambo kyakozeseza interest. Alina interest. Fenna abali mu nkyukakyuka interest yaffe yakujjako mu 7. Tetulina personal interest oba tetulina individual interests. Kati ono bwakugamba nti ogwampuuga gwamulema okusala kubanga alina interest. Which interest? Question number 1. Tugenda maaso. Your statement yesooka. Ndiyo statement yokubiri. Mukatuliki munne Muganda. Kamba nyongere ekintu ekyo. Dr. Hildaman Kiyaga Hillary bwogamba nti Mathasi Mpuuga mukatuliki munno. Which is okay. Eddiini y'obukatuliki gye mmanyi obulungi. Bw'okola ebikyamu tokkirizibwa wadde okusembera ku olotaali. Mpuuga gw'oyita mukwano gwo nti mukatuliki munno. Ekereziya yamugobadde okusembera ku olotaali. Kitegeeza takyali mukatuliki munno. Ate mbabuweereza eggwanga temuweereza Baganda. Muweereza Baganda Uganda bonna. Gw'ogambye nti mukatuliki munno Mpuuga baamugoba okusembera ku olotaali. Kitegeeza mazambi maani takyasobola kugenda mu maaso ga Katonda kusembera. Gw'ogamba nti mukatuliki munno gwoba okyasobola kusembera ye takyasobola kusembera baamugoba. Bw'ogamba nti Muganda interest z'eggwanga teziri ku individual level tuli ku national level. Ne bw'ogenda okukola bill oba etteeka tolikolanga lya mawokota etteeka liba national si lya Abaganda. Abaganda tebatukolera amateeka gaffe amateeka gaba ga Uganda yonna. MP ulira obwongo brain is a mount ulira obwongo owulira nti mukatuliki omukatuliki bamugobadda kuwala tasobola kusembera nti ate Muganda muno. That is wrong. Never ever defend someone who has committed a crime because you are tribal mate. That is wrong. Omuntu bw'akola ensobi tomulifaalinga ku ddiini kubanga eddiini ekugamba ekintu kyonna ekibi kikyawe oba tosobola kikyawa kyogere oba tosobola kyogerako kijeewo. Kati goboga nti mukatuliki munno nga n'okusembera takyasembera nga yabba naawe kitegeeza oga mukati bateekamu n'okusembera osemberera bwereere n'okubeera Omuganda kitegeeza nti Abaganda mwatufuula nti tuli babbi. Munno bwabba tosobola mwogerako. That's the difference we have. Tukyagenda mu maaso. Alright. Mukama wo abadde akuwabula modo mu National Unity Platform mukama waffe ffenna ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde babeera ba supervisor. Our boss and our leader, our president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulira bulungi nnyo. The moment Mpuuga bamujja ku bwalo ne bamujja ku bwa commissioner
He's no longer your supervisor. Your boss is Joel Senyonyi. Bwogamba nti Mpuuga lolo modo kyakulabirako gy'oli. Byonna byabadde akola kitegeeza obitekinga on nawe oli mu ttuluba lyerimu. Si bwe kiri. Kati mukanda wange saagala kuwabudde. Wagambye nti wazimba ekitebe. Nze mbuuza endobolo gy'owa n'ebirabo by'owa mu Ekereziya tootere tugamba nti Katonda omuyambyeko nnyo muyimirizaawo mu ssente z'osasula mu birabo n'endobolo mu Ekereziya. Owa tootere tugamba nti endobolo gy'owa oba ekimu eky'ekkumi oba birabo by'obulwa Sande mu Ekereziya tootere tugamba nti oyimirizaawo nnyo Katonda ku ssente z'owa buli lwa Sande oba tootere tugamba ekigambo ekyo. Kale kansooke nkunnyonnyole. Bwe mujja mu national platform oba mu kibiina ekirala kyonna kirina amateeka n'ebiragiro n'obukwakkulizo. Era ogenda okukkiriza nti ngenda genda mu kibiina kiri kimpa ekkaadi wabeerawo terms and conditions. Akakadde k'obasa buli mwezi akagenda okufacilitatinga enkola y'ekibiina akakadde ako kali constitutional ey'ekibiina ab'FDC bazisasula aba NRM bazisasula abaaki. Have you ever had anywhere nga waliwo be ba parliament w'ekibiina ekirala complain nga akakadde ke basasula gwe kennyini wajja n'ogamba mu mpeka ne bagikuwa ne bakubulira nti munnange buli mwezi ekibiina kijja kwetaaga akakadde kamu ku ssente z'okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Wali owuliddeyo member parliament yenna acomplain nga akakadde ke basasula kabiri ba NRM? Waki gwe omuntu omu ovudde n'oga nti wazimba ekibiina? Mukama wange ekibiina ky'abantu si Kyagulanyi si ky'abantu. President ajja kuva omukulembeze omulala agenda kujja. Ezo ssente zaamuwa musolo, it's a taxpayers money. Sizizo tekuliko Hillary Kiyaga, kuliko Bank of Uganda. Tuzeyambisa kufuna kye tuyita service. Ompulidde bulungi nnyo. Njala kutegeeza. Omanyi bagamba mbulira gwe oyita naye nkubulira empisa. Njagadde kukolamu ka forensics katono mbage nti oyo temmalirako budde. Era njagadde mulaga nti bw'aba akutte enjogeza ng'ayogera yeegendereze nnyo ebigo by'ayogera ng'abicalculatinga. Saagala ngende mu open battle naawe. Omanyi kye nsobola okukola. Nali nakwesonyiwa. Gy'olaga mmanyiiyo ne saagala ogende mu open battle nange ng'omuntu. Kasito n'osa red line n'olumba president ebisigadde alaya n'amanya. Just njagadde kukola forensics ensetegere ebigambo by'oyogera nga tobicalculatinze. Ompulira bulungi bw'ojja okusaba kkaadi ekibiina ne kigikuwa wabeerawo obukwakkulizo bakuteerako n'obukkiriza n'osayini ne bakuwakka n'ogera ne weesiibawo n'okola by'okola. Okitegedde bulungi mukulu awo enjagadde gwe nkuleke saagala kukozzaako ngalo. Ekituufu kiri bwe kiti bw'obanga oli mu katuliki ng'osembera ng'owulira sitaani akuyingiridde ogenda ne wejjusa. Bw'oba tewejjusizza oba wadde omwaganya sitaani era sitaani omwegaana emirundi ng'okuba mu kifuba bw'oti bw'oba tosobola kwekuba mu kifuba kwegana sitaani then gendera ddala ewa sitaani mukole embaga n'endagaano ffe mutulekere emirembe tukoye enkwezenge. Singa naatwala obudde ne kuteeka ku kamera zange we tunaatuukira wali oyinza okuba tokyalina ky'osobola kuyimira mu constituency. Ekyo kyo nkigambye weetereze calculating ebigo by'oyogera. Bw'ogamba nti osobola okuvaako n'oyogera olugya mayika simanyi ovuma we are good at that but we don't want to reach at that level. Please calculate your statements. Yo tojja kwagala tutuukeyo. Abaana bali makomera lwakuba mmwe. Abaana baziitibwa lwakuba mmwe. Bala bali mu tocha chimba lwakuba mmwe. Opulya bulungi nnyo. Abakuwakalo bakola national platform lwa Kyagulanyi si wa Mpuuga. Mpuuga mazembe ofuze emyaka 25 yatafuna akuwadde ekifo mu parliament ku komiti kwatuula. Afuuse lopo ku nnuku lwa Kyagulanyi, afuuse commissioner lwa Kyagulanyi, alina buli kimu kyalina lwa Kyagulanyi byatafuna mu DP. Naawe ofuuse kyoli lwa Kyagulanyi obadde ofuuse obadde mu music industry ebbanga lyonna obadde businessman ebbanga lyonna nga tofuuka nko politician ebbanga lyonna ofuuse politician lwa Kyagulanyi. Kati njagala otule wansi n'engalabiyo wekkaanya ensonga era oyogera ebigambo ng'obitegeeza. Bw'oba ogamba nti osobola okukambuwala ennyo kubanga bakugambyeko, that means you're lacking leadership skills. A leader is able to listen to the criticism and he picks the interests of the people. And either he changes or he continues. Whenever he doesn't want to listen to his voters, he ends up losing that position. Omukulembeze yenna receiving a criticism n'azipiikingamu ekyakyusaamu bw'alimu okukyusaamu abaloza mugagudde ebbali. Bw'oba toyagala criticism oba ongamba otya nti oli mu opposition nga toyagala kuwulira position y'abakulembeze b'okulembera nga kino kikyamu gwe n'onyiiga. Obeera mukulembeze ki? Eno message njagala ebeere jeno.
sagala kati njogera nga nsindikira Hilda Mane njagala ebere general bwanga oli mu opposition. That means nti bwo ofunya criticism or ofunya opposing side ku side yo opposing, that means bagati oli mu wrong direction. Please retreat. Soko tunawe bwatu sola ku retreat nga kumanya bakugamba. How dare you call yourself an opposition? Bokwata office ninga tsigwe MP president ogenda kugamba abantu kinga tosobola kuliza criticism. Out of the war. Twagala tukuweko. Awumvudde njala tugende ku information endala. Alright. Bannayuganda bonna bwangali mu ggwanga lya Bungereza mbala musiza kansipeti bulungi mwebale kukola tulina obudde butono nnyo. Njala twala obubaka buno bategeeza bannayuganda bwe tukola videos zino njala muziwa amatu muziwulirize. Njala bategeeza nti mu Uganda wa mu mukwano gwammwe gwe mwaziika omwaka oguwedde yali abaleetera emmere buli kintu kyonna kijje Kampala. Katonda bwe yajjula ne muziike Kampala mukulu gwe bayita Sekasamba Pascal. Njala bategeeza nti nga bwe nabaga nti bannayuganda abali ebungereza bamu bayite babega wannanyini kizimbo mu Jamaica nga baagala batwale edduuka eri baliddize successfully bamaze okukikola era mu Jamaica yekyangidde ku famire ya Pascal n'agamba edduuka agenda dduwa bannayuganda abo era edduuka njagala balage ebifaananyi edduuka terikyali mu bintu bya kubanga abaana bali confused olw'ensonga nti bannayuganda bali mu Pascal lukwe naye era bamulyangamu olukwe ng'akyali mulamu kati bwe yafudde kyabanguyidde omukolako olutalo edduuka ne balikyusa omujamaika aliwaddeyo wali bannayuganda amanya njagafuna abali babega wechi nenga nabogera kokko abaze bagobera video bogera kokko abamebega okwagala okusula edduuka lya Pascal ninjala kubuuza ogenda n'okwata omusalo n'ogamba Allah Akbar n'ogamba Mukama nyamba Mukama ankolera kino nenga mutima gw'okimanyi oli mukyafu toyagaliza osaalira ky'osaba ki era okira ku makya n'ozaala abaana bano bagenda basiga musaayi ki lwaki temukyusa ku nkwezenge buli mweyina omukisa gwayo omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala edduuka lya Pascal ne legaseye ne wondo lituwala togenda kufuuka Pascal era tojja kufuna Pascal bye yafuna buli muntu alina personality ye buli muntu alina omukisa gwe ne munali twate mugenda kufuuka Pascal bannayuganda tebagenda bagulako bintu era mujja kukomekereza nga business zigandide buli fane sawa zino liyo abaana babalemeseza edduuka babalemeseza edduuka ninga babiri bannayuganda babalemeseza edduuka omujamaika yekyangidde ku famire abaana bagamba nti ze sibeetaaga ate edduuka bannayuganda bannamwe baali mpaddemu ssente mpya n'enkadde liyo bannayuganda banne oba osuubira oyinza okubeera nga Pascal oba osobola okuba nga Lumbuye nze sobola kubeera nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu muntu mulala nnyo nze Lumbuye ne president abantu bonna buli muntu ali ku mutimbagano guno gy'oli mu nsi yonna mu Katonda yakukola mu katiba kako yensonga lwaki temusobola kugula bwongo bwamwe kusooka kwetegereza Mukama yaani tosobola mulaba lwa nsonga yakuleka weetegere ensi n'agikwasa njagala nsooke nkuwa ekigambo kimu mu nsi yonna buli muntu Katonda yamukolanga mu katiba kake tulekera ekintu eki kye tuyinza okuba nga tufaanaganya mu famire kye bayita DNA percentage gw'okimanyi nti n'omwana gw'ozadde temufaanaganya binku mu fingerprints gw'okimanyi oyinza okuba nga oli mwavu n'ozaala omwana omugagga gw'oyinza okuba okimanyi nti oli musomi n'ozaala omwana omulogo oyinza okuba okimanyi nti oli musajja muntu mulamu n'ozaala omwana omubbi n'ozaala omwana omutemu byo Katonda byakola kati buli muntu Katonda yamuteeka mu katiba kake tosobola kufuuka kintu muntu kyali mulina okumanya nti omuntu wabanga ali blessed Katonda yamuwa omukisa abeera blessed ne bw'onoogenda n'ojjamu epale ku City Square simanyi ku London Bridge simanya togenda kufuuka Pascal togenda kufuuka muntu oyo Katonda buli muntu yamukola mu katiba kake n'amuwa omukisa gugwe n'amuwa buli kyayagala kiki ne bw'onoomutta you can't be him or her ekyo Katonda akyesigaliza era mwenna baagala okutakya tosobola kufuuka Kyagulanyi ne bwe munaakola mutya tosobola kufuuka muntu oyo gweyagala kujjawo ekyo Katonda akyesigaliza mukendeeza ettima kyovula n'engalo zino tezenkanankana osiraba tezenkanankana mu sayizi zaazo buli lugalo lulina okuyamba ku lunaalwo okukola emirimu gyalwo zira ebirungi nnyo luno lutuyita olugalo olusajja naye tusobola kukola nga luterukoze tusobola kukola nga terukoze tusobola kukola nga tekuli zino system watu Katonda yagitonda tulina kweyamba so si kweyawula era ng'ozaawula bwe tolina kintu ky'osobola kukwata ng'ozaawudde zirina kubeera bwezi era n'ozikuba n'ozifunya ng'ozaaki oba obwana tokozesa luyimba olwo era olina kufunya ng'ombe kubanga united we stand divided we fall
United we stand, divided we fall. Kubanga ati wali kintu kisobola okwera mu kimu kiyita mbuyisi, but bw'ofunye engumu kitegeeza you are united. Ebintu binani agenda byasomesa bitegere ku nsi ya Katonda. Mulekerawe ettima n'obukyayi. Tosobola kufuuka muntu kyali. Tosobola ne bw'ona okola otya. Tolikyusa mukisa gwa muntu gufuula bugwo. Tolikyusa kwagala kwa muntu kufuula kuko. Ate tuyigwe nti abantu bw'aba ekintu kyagala aba akyagala. Awo nvuddewo. Mbategezeza bibungereza ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga mwenna bakola ki amanya njagaleeta naye nga bakirimu bana Uganda. Awo nawo nvuddewo. Katugendeko ku katono wano. Najja nemba gamba ebiri mu family ya Ibrahim Kibirige Muwanga. Nembi bagamba. Naye ebiriwo okusokera jira kusaba mwanyinaze oyo ali mu kukola series za video mwanyinaze. Njala kutegeeza ebigambo byayogedde bingi nnyo kyabira bingi nnyo. Bobo yagalo yambibwera otegerewe bulungi nnyo. Bobanga goli mukyala Muganda era nga kitawe Ibrahim Muwanga. Nkusaba buli ka video kokono kateeke mu Luganda. Kijja kwangwira nnyo abantu okutegeera okusinga okwogera mu Lungereza. Ebisigadde birana byogera ku business za kitaawo engeri bagala mubbamu ekirungi wakoze reference. Ngenda kusa video zona zokola mu Ibrahim Kibirige Muwanga ne family video muzikole mu Luganda abantu bajja bategeera. Newe twogerera mfunye information endaga nti n'abakozi mu bitongole byonna ne business za Ibrahim Kibirige Muwanga babagobyemu ba family members. Era nga kati ne hotel Africana limataka ne empire ya Museveni. Waliwo ne properties zimu zibatandisogwa mu bantu ba BMK Kibirige n'abapangisa n'abagobyemu nga kati bagenda zitola by force. Bono kumuku butambi ngenda bazanyiro kamu. Singa okwenyamiza nyini bintu bino yawumula dda n'ennyama yamugwadda ku magumba sina kindi nga n'amagumba gasense mukagonna wabula abataaliwo ng'akola emmaali eno abatamanya ngamba be bali mu kwagala okusanya emmaali y'omugenzi wali mbagambira nti ensi tekungula tugikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mukkaguka lya ky'osobola weyagalire mu nsi nannyini emmaali yafa dda wabula abataaliyo ng'akola n'otuloto yeesobye okukola ebintu bino teri atumanya ne abataaliwo ng'akola be bali mu kuwamba ebintu ebyo. Awo tetugenda kulwawo katugende ku nsonga endala. Mwenna abali mu kkubo ery'okunoonya Yoseri bahabulwa engeri gye mufunamu kambawo information. Manyi nti kuno Yoseri kwoli mutabani w'okwali n'abalala. First and foremost njala tegeeza eggwanga. Lwaki nseka? Waliwo akayimba k'omugenzi Moses Ssekibogo ke bayita tozanyisa obudde bugenderera. Eya kwagala atuuka n'akukyawa. Bw'owuliriza ebifa ku Yoseri bambi omukwatibwako ennaku naye ng'ate owulira obusungu lwaki? Agamba nti abantu bamwagalira alina obuwagizi takyayagala kwogera n'awaasuze n'okutambula yeekweka lwaki? Museveni
oba Yosoferi tibahabulwa Nyandwe Museveni yagulibwa ennyonyi y'obukulembeze gye bayita presidential jet esobola otambula negenda mu America nga temidde wantu weeri naye mukulu Yosoferi Nyandwe mukimanyi nti atya kati okulinnya ennyonyi ya presidential jet ne mutabani we tasobola girinnya kabere jeneti bazikyo girinnya lwaki Nyandwe akimanyi mu system waliwo abamunoonya kasita banalabula presidential jet nti yesituse entebe oba esituse ludda oba mukuba munogole waggulu kati Nyandwe kyakola Yosoferi ennaku zino bafuna bombadi yemu Didigi wabagenda Rwanda jalinnya Didigi wabagenze South Africa kati ensi zagenda bawambyeko bombadi yemu era Yosoferi Nyandwe tibahabula yabadde agenda okulaba mulwadde munne Salva Kiir watu era alinye bombadi ya lwaki teri muntu asobola kukuba bombadi yeyo ng'amanyi nti bombadi ya abasaabaze ennyonyi y'abanna Uganda teri asobola kuba bombadi ya kati Yosoferi okusinzira ku piresa mujita pressure nzijita piresa okusinzira ku piresa eri ku Yosoferi Nyandwe tibahabulwa kati bawambyeko bombadi yemu obatambuliza family kubanga teri mutemu asobola kuba bombadi ya ng'amanyi nti a passenger plane Didigi mwatambulira Yosoferi Nyandwe mwatambulira kubanga abali ku piresa ebali bubi bamanyi babanoonya era bwe yagenze Sudan watu yakozeseza bombardia kanso kenzi jemo dobozi nokuba kana akantu kalimu ki kalimu oluyimba mbanyonyole n'ebirala wulira yiyo kati mu contest ya katambika njagala asoke mbanyonyole mukulu lya kamacha walwe ngombe gama nti omulwadde alumya amuwese abafutuzi ke bafuba naffe Riak Machar mugenzi wa kuba kyalemeddewo Nyandwe Yosoferi mugenzi wa kuba kyalemedde botula yasa Yosoferi Nyandwe abulukuse anyama nyembo nange bulukuse walwe yali alidde ku matugunda neba ndamo mwine bintu mutaddemu yali alidde ku tugunda libulukuse etugunda livayo nga lya kiragala omukwafu wabule bali genda litandika okwengira libuluka lifuuka lya kitaka oba chocolate color kati Yosoferi Nyandwe abulukuse amatama gavudde kati gali yino bwegati yena afuuse kati abulukuse afuuse wakati wakala kyentuufu kati kana akakono tekacha asobola dokuba jambo akateeka wano kati oli munne mugenzi munne gwe yagenza okulaba tacha asobola kutambula atambula nga ali ku siketi kati mufumu ne yagenza okulaba mufumu ne nenge kigendererwa bwe bakwata Riak Machar bamusiba African Union ne sindika Mzee Raila Odinga agenda ayogere ne Salva Kiir Riak Machar Riak Machar Salva Kiir n'agamba African Union nti tetujja kusobola kuteesa na mwe yagala okuteesa okutali Riak Machar mugende mutegeeze yo Museveni Raila Odinga n'ava nadde waabwe kyatutte Nyandwe Yosoferi ogenda neera mwe yavuddeyo tebamutadde kati nze njagala mumpulize ekigambo kino ku bintu bibiri kuyinza okwapeninga kekimu okusinzira ku magezi ga Yosoferi Nyandwe nga bwe ngamanyi 1 gavumenti ya Salva Kiir eyimiriddewo ku SFC egikuuma Museveni akimanyi nti Salva Kiir bamugjawo interest ze ne sente ze ne escape route ye somehow somewhere ejja kuba efudde. These are the two possibilities. Mu meeting ye chama either Museveni yasazo na akola decision n'agamba Kiir nti omwami omujjeewo slowly secret mujjeewo mpola mpola oba mumuleke mu detention okujjako nga ye saliddewo nga amenyese that he can work under your orders. Those are the two possibilities kanzi banyonyole bulungi ino okusinzira ku nkola ya Museveni eyankunyigirize mpaka loneetereza manye ebintu bibiri byagenda okubanga byasinkanye mu meeting kugamba Salva Kiir nti
mukole enkola yonna eya clandestine mutte macha mpola nga battaba naffe wano oba mumusibe mpaka kuwulira bubi lwanakiriza mu orders z'ogwe ng'omukulembeze nga bwazaakola abakulembeze baffe ab'ennono n'abakulembeze abamu nga bakkiriza nga abanyigiriza ennyo. Those are the two possibilities eziri mu nze zembagambye era mujja zirabako autovuddeko. Kati mu contest ya kavidiyo kano kenjagala okubalaga Liaka Macha mufu ne Museveni mufu naye bw'olaba omusajja alemedde ku ntebe kasooke mbaleka video kano yali ku parade nga presiding over n'afuuka mu mpale Liaka Macha uyu bamukerabidde Nagira banga afuse mu mpale yeke nyini yetunula kuba afuse mu mpale omusulu wamuyitamu yetunula kuba afuse mu mpale kati yoyo mukulembeze afuga South Sudan kati kyenjagadde obbalaga wano muka video kan njala mutunulire body language ya Salva Kiir nga atambula otunule ya Nyando Yosoferi nga atambula yenna abulu kuseka kati wakala kyentufu mukadde mukale bulungi nnyo liyo bombadi ya mwatambulira omula oye Salva Kiir kati yose liwuya ava mu nnyonyo omulaba akakona akazinzeeko takakiriza kakwasa kintu kyonna okalaba takakiriza kakwasa kintu kyonna takakiriza kakwasa kintu kyonna kati asinkanye mulwadde munne era olaba kali akakona akatadde saidi omulaba yenna abulukuse nono wuuno ali ku muggo bonna batambula omulwadde awerekera mu banja bonna batambula bonna balwadde bazibu ono ebigera aseetula biseetule omulaba ebigera aseetula biseetule kati njagala obalaga mu contest yeyo kati bwetuva awaawo mani bwe tetulina butono mwenna abanoonya Yosoferi Nyando tibahabulwa kamba we mwaka kodi akalala mbategezeza nti kati atambulye mu Bombardier atya presidential jet kati waliwo ekirala kyemutamanyi kanki babuulire wano mu convoy ya Nyando egye mulaba ng'etambula Nyando yadde mu nkula ye yekiyeekera yeeruwa Nyandwe waliwo olumu mulowooza nti yatudde mu motoka eyo ebeera dikoisi abatudde mba batadde muntu mulala olumu bataliimu naye nga mu convoy mwali olumu abeera mu motoka eya polisi yafunguwa barabara gye mulaba eringa eya traffic nga mwatudde olumu abeera mu motoka ez'amagye zirike mundu ezatirale nga mwatudde naye nga mwe mu kifaananyi mulaba emmotoka nti mwali kumbeeramu omuntu mulala atudde oti tabeera Nyandwe mbagambye bw'aba tali motoka yafunguwa barabara abeera mu motoka ezirika atirale emundu ennene lumu abeera omwo bw'aba tali omwo atera kubeera mu toilet ye bw'aba tali mu toilet ye abadde bagoberera convoy ya Museveni bw'emala okuggwayo bati kuliko emmotoka ezijjirako zibeera nga 3 eza bulijjo namba plate ziba za bulijjo mwobo motoka obusembayo obwo bupulimo simanyibwa obumotoka obusembayo mulaga bujja bugoberera convoy obwo olumu abeera kati gwe alowooza nti ogenda kutwatake nga Nyando bw'eri emmotoka ebeera dikoisi abeeramu olumu kati wano okuwali kuli no kombeso wano ng'obadde okimanyi nti Nyandwe mu State House mu wiiki asulamu emirundi 2 ey'Entebbe n'Enakasero ayingira nayingira nga mulaba ayingidde olwokuba nti basima tunnels kati tunnels ezimu zigwa ku wote waliwo tunnels z'Enakasero ziva mu State House Nakasero ne ziyingira Sheraton ezimu ne ziyingira Serena ezimu ne ziyingira Imperial Royal Hotel eya Kalimuhirigi eri waggulu wa Serena kati mwe bayingira mulowooza nti ali mu State House kuwa olumu tasuliramu ddala ng'asula mu hoteli ezo aziwero n'Entebbe ayingira muza nti yasuzeemu kumbe ali mu hoteli z'Entebbe ezo ezaabwe zennyini ng'akozesa Tano networks zayitamu kati Nyandwe buli wamu tukuteeze tumanyi w'oyita mukulu konvoyi yo oteramu ebizike entuza nti mulimu abantu kumbe toliimu olumu okulembera olumu osembe mabega olumu weefula nti muline tujja kutegeera ekikwekwesa kyeki ekikwekwesa obanga abantu bakwagala mutuddiza obuyinza bwaffe ensi ejja banyumira awo tetugenda kulwawo kamala okukendeeza no ku information eri muno mwaka yeevu tugende ku birala kubanga saagala balwisa nnyo
sagala mbalisa kati nawe tulawole soko vemu nawe vamu kati njala tugende wano wali okulya n'okukomba essowaani amawulire agafulumye omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump mu nkola ye ey'obusuubuzi n'amawanga America geesuulagana nako yagenze buli nsi ajongerako emisolo ku bintu bye bayingiza mu ggwanga erya America. Naffe eggwanga lyaffe Uganda yalitaddeko emisolo nga giri ebitundu 10 ku buli 100 byajongedde ku bintu bye exportinga ebintu bibiri waliwo import bye bimaguze bivebula ebiveebula ogwanga ebingira mu Uganda ne export ebyamaguze biva mu Uganda bigende ebweri w'eggwanga katale k'ensi yonna. Ne kati ebyamaguze biva Uganda nga bigenda mu America bandi bannyini byo abasinga obungi ebitundu 9 ku buli 10 bya first family ya Museveni ne ba minister be. Kitegeeza nti gwe munna Uganda mukyala America kyambadde ne bahati baba tebanakugamba nti Trump yabangweddeko emisolo ku business zaabwe njagala obere musanyufu nnyo nti olumu bwalo bitatukwata kati business ya Trump business ya Museveni banne bawongeddeko ebitundu 10 ku buli 10 musolo balina okusasula America. Nejjukira teri mu Uganda akola business za amaanyi nga exporting ebintu bitwala mu America kyovula nti minister kyambadde ne bahati tebannayogera ku bintu bino wadde media yo kyogera ku gigi nwane ebisolo atoyagala njogere ngati kija kebere parliament enda kyogerako lwaki bagamba East African countries worth affected by the US tariffs shares of the total country's export destination for USA kuliko DRC, Congo, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Djibouti, Burundi, Eritrea, South Sudan and Comoros bonna yabataddeko 10%. Naye fenga bana Uganda tetina we should kwatirako we don't care and we don't see any kind of pain because we are less concerned, we are not exporters. It's Museveni and his family are the leading exporters in the USA. So mujja kiwulira Trump ajjabba kwata buli kimu mujja kitegeera awo nawo tuvudde osagala tuweewo kati nabadde mbasuubiza okugenda e Busoga. Abasoga njagala muliza video ya naye bifunga sinagenda Busoga. Bakomredi mwena bali ku social media ne bana Uganda mwenna bwe tuba tugenda mu kulonda wabeerawo abantu bangi abajja ne beesimu ne boogera ebigambo bingi. Njagala mubeere vigilant nnyo. Museveni abadde afuga bana Uganda nga abayita basiru era nakati akyatufuula basiru. Njagala baga bana Uganda muzuukuke tembeera basiru. Museveni abasiru wazizza ebbanga lyonna nti aleetera ekintu mukigwira diversion nazi mugenda kulaba diversion muzitalabanga onjala bagamba byonna simanyi olufiki gaza bamukutte simanya ani that is pure nendala zigenda kujja ku speed ya waggulu imbeegaali temudiscussinga ku diversion yezo nabaga kintu kyonna ekirimu state agent ekirimu ani nga tekikwatagana national platform eyo diversion. Kanyala bagamba Museveni akola ebintu n'aloosa bana Uganda nti basibe ebbanga lyonna kati olwanjala bategeeza nti ffe tutwala obudde okuwuliriza abantu bye boogera naye njagala bagamba oba oyagala enkyukakyuka focusinga ku national platform focusinga ku bikigenda maaso bonna basigadde abaga nti bali mu opposition they are not in opposition. Njala ko basaba komere bakola video naddala muganda gwe bayita Shama Uganda bali ku TikTok n'abalamu ne bakola video. Njala tegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obubaka nabwo bufune muganda wange era mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ogezezaako nnyo okuteekawo omukululo gw'okugatta opposition. Naye taata njala kugamba opposition mu Uganda yeggwe teriiwo. Omukyala Winnie Byanyima tali ku ludda luvuganya ekyo nawe okimanyi. Omukyala Winnie Kiiza tali ku ludda luvuganya ekyo nawe okimanyi. Bwe batta abantu baabwe mu bitundu eby'e Kasese bwe baasindika mukulu Peter Erolo okutemula abantu b'e Kasese baakola omusango ne bagutwala mu International Criminal Court kyesimanyi nti gwatuuka. Wabula kyenjagala okutegeeza eggwanga bintu bino bisatu wammanga mbitegeere. Winnie Kiiza omusango guno I'm not sure nti omusango guno gwawaabibwa kubanga ne abawabi ba kkooti y'ensi yonna tebagenda mu Kasese kola investigations bane bawandiika obawa omusango gwabwe. Wabula mu musango guno bukyangaga nti baguwaabira tewali wadde sanction eyeeteereddwa ku bantu abo wadde okuteeka ku Museveni. Wabula mu biwandiiko bye twalabyeko ebisoma wano Winnie Kiiza wojja okunyonyolera eggwanga oli mu opposition. One, waliwo ebintu bibiri byanjawulo byenjagala nsetegeere. Ekintu ekyatuuka ku bwakabaka bwa Rwenzururu kyali kintu kibi nnyo mu lulimi olufunze yali masaka kwali kutemula kusalaasala bantu.
mwate mugamba nti yali genocide nedda genocide ebeerawo wakati w'amawanga n'amawanga ag'abantu ba tribes nga balwanagana ne beetemaatema bwe baalumba obwakabaka bwa Rwenzururu yali government against the kingdom of Rwenzururu naye bakolako masaka mwe mwawa genocide ne muteekamu ne war crimes. Those are not war crimes. War crimes government ebeerwana n'ekibinja ky'abayeekera mwagala tugamba nti obwakabaka bwa Rwenzururu bwali bayeekera era bayina emmundu lwaki muzanyira Museveni omupiira mwagamba genocide na masaka mwagamba genocide na war crimes. War crimes zibeerawo singa government erwanagana n'abayeekera abantu abafiira mwaka akavuyo yebeera war crimes against civilians. Bwogamba nti mwateka mufero nga mulimu war crimes kiba kitegeeza nti you confirm Museveni statement nti yali wanagano wacha n'obwakabaka bwa Rwenzururu nti baalina emmundu. Whom are you fooling? Wagamba nti tise war crime mu fairo yammwe. War crime happening singa government erwanagana n'abayeekera ng'ekiri e Congo. Kati ye Museveni yayagala akole statement ye nti he was fighting a kingdom which was preparing to attack the government and were heavily armed. Bwanga kesema kati yafuka war crime wini kizo okolerani mukazi gwa era ogamba nti olimu opposition kitegeeza wadde Museveni gap nti mu international criminal court ayinayo musango. You confirm to war crimes zibeerawo between government ngerwanagana n'abayeekera abayeekera babeera na mundu oyera tuga nti obwakabaka bwa Rwenzururu obukulembera w'ekitiibwa Charles Wesley Mumbeere baalina emmundu mu lubiri era bawayisinganya amasasi n'abasirikale ba Museveni. Bawanyisiganya amasasi. Kati Museveni aba confirming era omugjeeko omusango nti teyatta bantu nti yali anagana kiminja ky'abayeekera era kwe kusiba Omumbeere ne banne n'abateeka mu kkomera until they accepted nti bazza emisango. Mwina wa MPB yali mu opposition biki Museveni omugjeeko omusango tuba tugenda muwabira musango ki? Toyina njawulo n'ono bwe ngenda obbazannyira mbizitekamwa w'Entebbe municipality. Njagaluza ka video kano muntandikwa ne few moments later tebaawukana era bwe bamu yeyo kabaalo yaabwe ekola ebirimu gya Museveni in the disguise. Njagaludde mbwateka mu w'Entebbe municipality ng'ayogera nga yeekuba ggoolo. Tugende mu maaso. Kusaga yabana Uganda gyafiiriddemu niwajja baana baabwe nga kati bali mu makomera baagala kukyusa baagala buyiza bane Uganda baagala kukyusa ggwanga lino bwebadaivatinga obajja kubulamu gw'okukyusa eggwanga obatulubiza mpuuga yalya. That's bullshit. Mpuuga yalya milioni 5 zikuba na poti mu Ntebbe wano wange Wezola milioni 5 kyeki. A few moments later. Tukosa omukisa guno ogwa mpuuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe ngobe ku musajja osanga n'atufuula ku kadooli k'essimu utafiira bwawe so tumuteke ku tusenge kale tulina okusaba namugwa Mutebbe yennyini n'omulirya anaabo mutwala byo bwensaba yasatu ate Bodi busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera. But some of you are bastards. Some of you came from a family lineage of madness. Lord of Jesus! Video mugikutte mwagala jijjayo kiki? Video yakabagikutte. So yeyo kabaalo nkabadde mu kawulire ino opposition kifa n'ebbanga lyonna bakira ku makyamba vuma Kyagulanyi agamba mbu tuconcentrate ku mpuuga nti yabba mu kifo ky'okubanja obuyinza naye nga teerabidde nti yagamba tukkirize bateeke embyo bafune ssente kankabaddiremu. Kusaga yabana Uganda gyafiiriddemu niwajja baana baabwe nga kati bali mu makomera baagala kukyusa baagala buyiza bane Uganda baagala kukyusa ggwanga lino bwebadaivatinga obajja kubulamu gw'okukyusa eggwanga obatulubiza mpuuga yalya. That's bullshit. Mpuuga yalya milioni 5 zikuba na poti mu Ntebbe wano wange Wezola milioni 5 kyeki. A few moments later. Tukosa omukisa guno ogwa mpuuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe ngobe ku musajja osanga n'atufuula ku kadooli k'essimu utafiira bwawe so tumuteke ku tusenge kale tulina okusaba namugwa Mutebbe yennyini n'omulirya anaabo mutwala byo bwensaba yasatu ate mulirika Bodi busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera. But some
some of you are bastards. Some of you came from a family lineage of madness. Alright. Kati, njera tugende koko. Ngenda bikwasaganya ntya. Post Bank ne information ya Busoga ngenda bikwasaganya ntya. Post Bank ne information ya Busoga ngenda bikwasaganya ntya. Bekale kankole Busoga. Kankole Busoga. Kankole Busoga. Alright. Kankole Busoga then tugende maso. In the reference ku information ngenda wande kuroksato ngamba nti munonyereze ku musajja gwe bayita Mike Mukula. Mfunye reports nyingi ezindaga nti Mike Mukula yasimbibwa busimbibwa oba yajjeyo oba kitawe yajjanga musajja munyarwanda oba Mike Mukula yajjanga musajja mukulu eba mu planting eyo okufuuka omuteeso ninga si muteeso era mu nkola yaabwe eyatakulekera nawo tumulekere ennyanja ekutomera ne mutabani we kennyini bwe yali yawasa mukyala Murundi mutabani wita Mike Mukula yayanjulibwa mukazi we girlfriend we Omurundi bino byalwanga August mwezi ogubwa byaluna kuzomeza 3 mwezi ogw'omunana 2021 tuzamula bulungi nnyo mutabani we yoyo ne tunudda go bayita omuteeso njagala tunde go bayita omuteeso kene mutabani wa Mukula nyiri mumanyi oyo go bayita omuteeso oyo naye yayanjula muwala munyarwanda n'ennyambala ogiraba njagala ba information nga buli kimu nkikuwanga okirabako obala bulungi nnyo oyo go bayita omuteeso oyo ono mutabani we kati ne mbagambye kitaawe nyiri mumanyi bulungi information nagifunye naye bamusimbayo busimbi njagadde mbalage ebifaananyi ebyo mbitegeere bulungi nnyo era yoyo ne mukazi we Omurundi naye kati ekisinga okwewunyisa muteeso yonna yabulwayo mukazi embale nabulwayo mukazi Kalamoja nabulwayo mukazi nayita Busoga nabulwayo mukazi nayita Mbuga nabulwayo mukazi nayita Mwankole nabulwayo mukazi nayita Mumbalo nabulwayo mukazi Kisolo nabulwayo mukazi nayita Rwanda nabulwayo mukazi mpaka Burundi kiki ekyo bannange kimutategeera awo tuvuddewo kati tugende kwanjula ekitundu ekyokubiri nga tugenda mu Busoga 1 ku nsonga ezimu ezimbadde mwogerako Obwakabaka bwa Busoga obwa Kyabazinga Abasoga mwenna njala soko bebaza omulimu gwe mukola temuzikiza baboyi temuzikiza mwandivirwako ensibuko yammwe bagitaddemu engatto Yosoferi Nyando tibahabura Museveni Muhoozi Kanyirugaba saako Anita Mongi bebali mbintu ebyo okwagala kutwala Busoga njala bategeza nti ettaka lya Busoga ebitundu 6 ku buli 100 yonna balitwala dda Abasoga bakabwa ettaka lyammwe ery'Obusoga ebitundu 6 ku buli 100 balitwala dda Kyabazinga agenda okuwulumuka nga kimususseeko nga bamafia baagala mutta bamalirize n'ekimu ekyasinga omujjako waya nababulira ensonga zaali 3 siziddamu n'okukala babulira eyokuna Kyabazinga akitegeerako oluvannyuma nti Madivan endagaano yo baliizi yaggwako dda ettaka lirina kuddirizibwani Bwakabaka bwa Busoga kwa Kyabazinga bamafia bamuforcinga okuddiza obuzza endagaano ya Madivan Kyabazinga bagamba sisobola lwaki economic activity y'Abasoga yabikado naye Abasoga tembowa mirimu economic activities zaabwe zonna muzituddeko ebikajjo mbugulanga mwagala so Basoga tebalina bafuniramu so tekigasanze kuzza ndagaano bupya ate ngere teka mwagala bitwala butwazi naagaana kubanga bali bagala mu endagaano ngeri permanent takaliwayo by force Kyabazinga naagaana bwagala mutekako force agenda okunoonyereza ebintu byonna nga amataka gonna gatunga obungi bagatutte abagatutte Museveni Muhoozi Anita Amongi ne government affairs mukimanyi nti waliwo amataka Museveni ge yazimbako ne Muhoozi bazimbayo dda amayumba ag'ebbeeyi ezimu zagali mataka gabwa Kyabazinga kuliko ne demonstration farms ezembogo ezente zakigona bagatwala balina y'amaka balina buli kimu kyonna mu Busoga nga tekiri obwe bakitaddeyo kuba bali bamaze okupulanga ebintu byonna kati ekyadduse Kyabazinga okudduka nga tajja kisobola n'ebirala wabula njala bategeeza tebaayo musiru yenna akugamba ati ove ku nsonga za Busoga kuba temugenda kufuna muziikibwa amataka abasajja bagala mugenda kufuuka nnyomboze Abasoga ngenda kuzanya voice note zino ziri nnya si zange za muntu avunaanyizibwako nga wa Busoga alina history omuwulirize bulungi nnyo
wabula nkugamba byowulidde si buvunaanyizibwako gwe kennyini abiwulidde njagala obikukke mu matu naawe otandika okunoonyereza omanye omwami ono byayogedde bituufu si bituufu byongerako okutegeera kwotegeere Busoga weetuuse kyemwali mumanyi ne kyemubadde temunnategeera mutegeere nti omuntu wajja nakuwa information nga tonnamulumba sooka otegeere ennyo lwaki agyogedde nkiddamu amaloboozi gengenda okutaga concerned citizen omusoga abadde yasirika yagalwa bamutte kayogere ebigambo bino biri mu history wabula atagenda mutegeera ng'olwobu mutegeera saagala onyiige kola research bulungi nnyo eddakiika ze nesigadde yasatu kamai oba amaloboozi gano ganatola eddakiika 3 njagadde oba Abasoga mutegeerere nga amataka gammwe gonna n'obwakyabazinga buli mu matigga mwongere okubanya kyabazinga n'okumanya abasajja abatudde mu bwakyabazinga bamwe bonna basinga obungi si Basoga yensobola ki basasula ssente ku media bajjeko abaana abafuuse ekyonga okwogera ku nsonga za Busoga nabagamba muva wala si musajja Musoga musajja Munyarwanda mwategedde Osman musajja mulungi n'abala yensobola ki bagaba ssente lwaki bagaba ssente ku bintu ebyabwe ng'ate bandibadde mu bujulizi katusimbudde muwulirize bulungi nnyo aya tusimbudde Bannayuganda bannange mwenna abali e Uganda n'ebweru wa Uganda mbalamusizzaako kusingira ddala Abasoga abali mu bwakyabazinga bw'e Busoga mbatuusizzaako okulamusa kwange temwebale okunywerera ku nsonga z'obwakyabazinga leero ensonga endeese ya mwoyo ogutafa ogw'abakyabazinga e Busoga ng'ensonga endeetedde ddala Abasoga twali bagumiikiriza mu nsonga nnyingi ng'era Omusoga osooka kuwuliriza n'olyoka ogamba nti be ng'omaze okufuna ekituufu naye ng'osoose kuwuliriza naye kyaneenyamiza okuwulira nga Ticha Lumbuye ne Asiimwe William baleeta ensonga okutuyamba ffe ng'Abasoga ku bwakyabazinga bwaffe abamu kummwe ne mutandika okubayisa obubi ne mubakuba ate nga ebyokukola balina bingi wabula mwoyo gwagwanga balumirirwa Busoga n'obwakyabazinga okutwalira awamu n'olw'ensonga eyo y'ensonga endeese olwaleero mbeereko kyenkola ki kyensobola nange okukontributinga mu nsonga eyo kuba bangi kummwe ebya Busoga muli mu Busoga naye ebisinga obungi temubimanyi. Mulidde bulungi ngenza ku voice note y'okubiri okusookera ddala ngenda kutandika ebintu bino nga gye byava emabega eri mu 1958 amawanga mangi naddala Abanyarwanda baakubwa e Rwanda ne bagobezaganwa ng'Abakuutu bagobaganya Abatuusi era Abatuusi abasinga obungi baddukira e Burundi e Tanzania e Congo ne Uganda Abatwa nabo bagobagana bwe batyo mu mwaka ogwo gwa 58 Abatwa badduka abasinga obungi baddukira Congo mu gye bayita nti North Kivu ne South Kivu Abatwa gye baddukira era bwe baatuuka eyo ne bafuula erinnya ne liva mu Batwa saawa eno olwaleero babayita Banyabwisa ate Abatuusi abadduka okuva mu mwaka ogwo e Rwanda ne bayingira Congo olwaleero bebo be muwulira be bayita Abanyamulenge abo abadduka ne bayingira ewa n'ewaffe e Uganda twasigala tubayita genonemu nti Banyarwanda nga tetwawula oba Mutwa oba Mutuusi oba Mukutu nga ffe tubayita kimu baki Banyarwanda kaakati mu bantu abo abadduka ne bayingira e Uganda tebaakoma bukomi mu Western Uganda oba mu Buganda beeyongerera ddala ne bayingira mu Busoga n'eteeso era abayingira eteeso beebo boolaba ba Mike Mukula nawe oba omwetegereza muntu wa Kabano abayingira e Busoga beebo taata wa Paasisi Namuganza bw'atuuka e Busoga yatuukira mu ssaza ly'e Bukono olwaleero gye bayita Busiki bw'atuuka eyo yanoonya omulimu n'agufuna mu lubiri olw'Omulangira Nkono ow'e Bukono olwaleero gye muyita Busiki oba Namutumba district olwaleero kaakati n'atandika okola mu lubiri omwo mwe yazaalira abaana abo ba Paasisi Namuganza azaala abaana abo abaana olwakula kiri ne kiggwawo engeri Abasoga gye bali nti balinga Baganda bali omuntu omu tebaboola abaana abo beefuula abambejja b'e Busoga era kyova olaba waaliwo olutalo lunene nga Namuganza Paasisi yayitambuye mu mbejja waawa w'e Busoga
abaali bamanyi isitole ne bagamba kikafuuwe ekigwegalamba oyo tabeerangako musoga era tabeerangako munyarwanda era olutalo lwali lunene awo waava okutabanguka kwa busoga omuntu oyo bategeera nti munyarwanda gwe baali baagala okuyisaamu abaaka bano ye alwane balabe nti balonda owakyabazinga owaabwe nga bwe balonda owaabwe n'atuula ku Namulondo agenda kubakolera buli kye baagala ettaka lya busoga lyonna litwalibwe mwe kye mutamanya abagezigezi ng'abaali mu kintu bakadaaga maama waffe n'akiraba n'akitegeera yakirengererawo n'atanula olutalo n'agamba tekisoboka bantu kuva Rwanda bajja batufubaleko wano ewaffe ebusoga kadaaga n'alwana n'ejjembe ne likuuka yogayoga ng'awangudde olutalo mwalumanya naye temwamanya kiva ku ki kaakati n'olw'ensonga eyo kadaaga kwe kulwana ennyo n'asobola okulaba nti ateekako kyabazinga nadyope owookuna kati baateekako owookuna kyali kiraga nti awangudde ne batuula wansi abaaka bano bapulaningira busoga ettaka lino tirututte tutya era tubafuze tutya awo kankomewo mbanyonyole nga bwe byali kaakati nga kadaaga amaze okuwangula baatuula ne bateesa bagenda okuzuula ne bazuula bano bamuvawala nga nabo omusaayi gweri waabwe Rwanda ne baddira abanyarwanda ne babanyiga ku kakiiko akakulu ako bwakyabazinga era ne baweebwa agafu mu kuweebwa agafu ago era pulaani yali emu nga yakusala amagezi gonna kulaba nti kyabazinga bamufunira omukazi naye ng'omukazi oyo naye munyarwanda ava mu kabano era kwe kuleeta omuwala oyo ebayita Jovia Mutesi naye ng'erinnya ettuufu teriri Mutesi kubanga obwakyabazinga bukulemberwa kyabazinga mwennyini amanyi obulombolombo n'ennono ebusoga Mutesi aba mwana mu mbejja kaakati kyabazinga nga tasobola kuwasa ki mu mbejja era mwalaba nawo waaliwo olutalo lunene naye ng'ekituufu baali bakimanyi nti omuntu ajja si ye Mutesi era tabeerangako. Njagala nnyo owuliriza awantu awo njagala nnyo owuliriza awantu awo kankaze reverse njagala nnyo muconcentrating ewantu awo kankaze reverse njagala nnyo owuliriza akantu kano omusoga wenvira ku live eyo omusoga yennyini ombuulire naawe okiralifayinge Mutesi babeera bambejja oba nedda then Mutesi banga babeera bambejja babusoga mu Bwakabaka bonna kizibu nnyo kabaka okuwasa mu mbejja kubabeera mwannyina kyajja kitya ate mwego muyita ine bantu ate nga ye Mutesi ng'abeera mu mbejja ate kyabazinga okuwasa mu mbejja njala nnyo mudde muwuliza akantu ako ankadde mukazannye kaakati nga kadaaga amaze okuwangula baatuula ne bateesa bagenda okuzuula ne bazuula bano bamuvawala nga nabo omusaayi gweri waabwe Rwanda ne baddira abanyarwanda ne babanyiga ku kakiiko akakulu ako bwakyabazinga era ne baweebwa agafu mu kuweebwa agafu ago era pulaani yali emu nga yakusala amagezi gonna kulaba nti kyabazinga bamufunira omukazi naye ng'omukazi oyo naye munyarwanda ava mu kabano era kwe kuleeta omuwala oyo ebayita Jovia Mutesi naye ng'erinnya ettuufu teriri Mutesi kubanga obwakyabazinga bukulemberwa kyabazinga mwennyini amanyi obulombolombo n'ennono ebusoga Mutesi aba mwana mu mbejja kaakati kyabazinga nga tasobola kuwasa ki mu mbejja era mwalaba nabo waaliwo olutalo lunene naye ng'ekituufu baali bakimanyi nti omuntu ajja si ye Mutesi era tabeerangako mu mbejja naye ekyo kyajja bwe kiti ebusoga omwana omumbejja Mutesi aba mu mbejja w'ebusoga mwana wa buwala ate erinnya Mutesi erinnya ery'Ekinnarwanda ekigambo Mutesi mu Lunnarwanda kitegeeza omwana ow'ekyejo ennyo kaakati kwe kufuna omuwala oyo nga yo Jovia Mutesi nga balabira ddala erinnya eryo lijja kwatagana n'amanya g'ebusoga be bataamanya ate ebusoga Mutesi aba mu mbejja kaakati bakola batya bapulaninga omwana oyo yasooka kuba mukyala waani wa Muhoozi era n'amufunisa olubuto era kyova olaba embaga yali ku high yali ku speed yayiriiri nga bamaze okitegeera nti ono yamaze omufunisiza olubuto alina okujja mu lubiri ng'olubuto terunalabika
abasoga kye mutaategeera. Kaakati mmwe bukyanga mubeerawo mu Uganda mwali mulabyeko Muhoozi omukolo gwagendako gw'ebuwangwa. Era ente zonna ze yawa Obwakyabazinga okuwa abagole yali abayita atya? N'esente ze yawaayo n'okwesitula kwe yeesitula n'enkuba n'entonya empitirivu naye ng'anywereddewo yali ku minsoni kye mutaamanya abasoga. Era mulekeraawo omuntu abayambye okujja ate mmwe ne musitula olutalo musooke munoonyerezenga ensonga ziva ku ki. Kati nkomawo mbongere ebirala. Wano sikyabalaba video bagikuttemu naye voice note eyo njiddemu. Voice note eyo njiddemu omulundi ogwokubiri. Nga sinagenda kwesemba voice note njiddemu omulundi ogwokubiri. Abasoga mwenna voice note njibaddemu njokengere kwesembayo kanjibaddiremu. Kaakati nga Kadaga amaze okuwangula baatuula ne bateesa. Bagenda okuzuula ne bazuula bano bamuvawala nga nabo omusaayi gw'eri waabwe Lwanda. Ne baddira Abanyarwanda ne babanyiga ku kakiiko akakulu ako Bwakyabazinga era ne baweebwa agafu. Mu kuweebwa agafu ago era pulaani yali emu nga yakusala magezi gonna kulaba nti Kyabazinga bamufunira omukazi naye ng'omukazi oyo naye Munyarwanda ava mu kabano. Era kwe kuleeta omuwala oyo ebayita Jovia Mutesi naye ng'erinnya ettuufu teriri Mutesi kubanga Obwakyabazinga bukulemberwa Kyabazinga mwennyini amanyi obulombolombo n'ennono. Ebusoga Mutesi aba mwana mu mbejja. Kaakati Kyabazinga nga tasobola kuwasa ki mu mbejja. Era mwalaba nawo waaliwo olutalo lunene naye ng'ekituufu baali bakimanyi nti omuntu ajja si ye Mutesi era tabeerangako mu mbejja. Naye ekyo kyajja bwe kiti ebusoga omwana omumbejja Mutesi aba mu mbejja w'ebusoga mwana wa buwala. Ate erinnya Mutesi erinnya ery'Ekinnarwanda. Ekigambo Mutesi mu Lunnarwanda kitegeeza omwana ow'ekyejo ennyo. Kaakati kwe kufuna omuwala oyo nga yo Jovia Mutesi nga balabira ddala erinnya eryo lijja kwatagana n'amanya g'ebusoga be bataamanya ate ebusoga Mutesi aba mu mbejja. Kaakati bakola batya? Bapulaaninga omwana oyo yasooka kuba mukyala waani wa Muhoozi era n'amufunisa olubuto. Era kyova olaba embaga yali ku haigiya yali ku sipiidi yayiriiri nga bamaze okitegeera nti ono yamaze omufunisiza olubuto alina okujja mu lubiri ng'olubuto terunalabika. Abasoga kye mutaategeera. Kaakati mmwe bukyanga mubeerawo mu Uganda mwali mulabyeko Muhoozi omukolo gwagendako gw'ebuwangwa. Era ente zonna ze yawa Obwakyabazinga okuwa abagole yali abayita atya? N'esente ze yawaayo n'okwesitula kwe yeesitula n'enkuba n'entonya empitirivu naye ng'anywereddewo yali ku minsoni kye mutaamanya abasoga. Era mulekeraawo omuntu abayambye okujja ate mmwe ne musitula olutalo musooke munoonyerezenga ensonga ziva ku ki. Kati nkomawo mbongere ebirala. Kaakati ng'ekyo kiwedde minsoni bagiruse emaze okutooka omuwala bamufunisiza olubuto nga tebaagala omuwala ono agenda kujja mu Busoga afumbirwe Kyabazinga. Afumbirwa Kyabazinga ng'oleda alina olubuto lwa Muhoozi. Abeera n'olubuto lwa Muhoozi kiba kitegeeza nti omwana agenda okuzaalibwa Kyabazinga gwe bagenda okumusiba nga takimanyi. Omwana oyo bw'anaakula agenda okusikira kitaawe engoma ya Busoga obwa Kyabazinga. Bwe bamala okumusikiza kiba kitegeeza nti maama Munyarwanda Jovia Mutesi ne Muhoozi Munyarwanda. Olwo Busoga baba bagiteekinze over. Ebaba bamaze ogiteekenga over omwana anaabeera mu ntebe ajja kuba Munyarwanda pure. Olwo batandike okumulagira okukola byo bye baagala. Kabano ke baagala kuba bo bakola master plan. Si ya leero si ya nkya bo babala ebintu bya myaka 12 mu maaso. Mwe Busoga kye mutamanyi. Kaakati Kadaga ebintu n'abitegeera. Babitegeera naye yabitegeera leeti ng'ekintu kiwedde. Abitegeera leeti ng'ekintu kiwedde naye yejjusa kye yakola. Kyokka ng'ajjukira Kyabazinga yalina omukazi we omuwala oyo ali e Bungereza okiwulira era yamuzaalamu n'omwana. Era bwe twogerera bino